ku family y'omwami n'omukyala Sentamu naye obimanyi era obiraba abamu tewali mu maka gaabwe badduka si mu kweyagalira of course mu mbeera eteekeddwawo tebiri tetukyasobola kugendayo ku kukyalako wa muganda waffe tusaba abantu balala lukusa ate nga gwosaba tomanyi gwosaba so that side of life is not good. Ye waali awatuufu mumanyiwo kakati awo kisinzira kundeetera bizibu ate ekizibu ebyaki gwe oli family member kikakatako okumanya muganda wo era nenkoma kukumanya number one tusaba Katonda at protecting effe nga family at large ffe n'abaana baffe netusaba Katonda aprotectingire eddala ne muto waffe kuba yaliko epitome of it tube nga ate tudda mu bulamu obw'okuba nga tulabagana wonna wetwagalidde ate nga neyeyagalira mu nsi ye. Twalabyeko ka video akabadde kalinkinze ku social media omwana omuto Namagembe omumanyi nga alina engeri gy'abadde ayambaddemu. Sinabiraba so so I cannot comment on that kuba sinabiraba ndoza mbadde ndi mabega ku social media ngo yes ndi mabega ani ali mu baana abo maama waabwe gyali waka abaana baluwa abaana ba muganda wo abaana ba mukulu Kyagulanyi awantu gotasobola kugenda nandiki sigamba nti Bulaaya weetaaga visa utakirizibwa kugenda kati sijja kuba nkulimbye ntegeerako ko bitonotono ebiri intano ng'ebya family ebisobola ku disclosinga wano then n'ebirala ensi neyezuulira kubanga Kyagulanyi yafuuka wa Uganda yenna nti yes twe tuli baganda be naye ng'ate ne Uganda yonna emuvunaanyizibwako. Kyagulanyi wamulekerera? Ntya nali mu campaign eza Buganda zonna kwata Masaka paka Lyantonde kwata paati y'Egomba yonna kwata Mukono kwata Mityana wonna nali naye era bw'obanga ogenze n'ogugulinga noteeka mu manya gaffe gonna ojja kwesanga kwata ne Kampala wonna era ne campaign ezaggalawo era twali ffenna awe Kampala era ntiyagasi twamusharinga ffenna okupulaninga ffe nga family nze sisula Magere bali maka ga mwami Kyagulanyi Robert Sentamu mba mwagaliza bwagaliza abeere mirembe kabe kasingi wensobodde okuyitayo mulabe nga ateredde makage kati for the planning ekyo kiri nsaba Mukama yonna gyali amukwasa obenga kya planninga asobola okikubuulira kane kya planninga amakage ng'egyagaraninga amanyi bwakola ki bwagaraninga oyinza okuba ayagala wonyo obanga bwamutama n'omutama or anything obanga yalalikira nawe okuba baŋŋamba nti abantu abasirikale bajja ne bagawamba ayinza n'okuba nga atyawo nga loza bayinza okuba benna bebateekamu so simanyi kya planninga bagawamba gwe tewagendayoko okulaba kikiguddewo bano obulabe bungi family bagendayo ne bakoma wali so sifunanga opportunity oba kukkirizibwa bagatekinga over kubanga tebatukkiriza okuba nga tugendayo.